mu culture yaffe omwana omuwala ateekwa kufumbirwa nga mbeerera. Muzeeyi sooka okukatiriza ekintu ekyo mu culture yaffe omwana omuwala ateekeddwa okufumbirwa nga mbeerera. Nga mbeerera. Bw'ataali nga mbeerera ki ekyamutuukangako? Yaba talina mugaso. Kati kambuuze muzeeyi n'abakula bano ku kamera. Omwana omuwala ku mulembe guno atali mbeerera nga tali mbufumbo talina mugaso? Wano abawala balina sayansi w'ensi. Naye okukyamizibwa kw'abaana abawala wano kutandikira ku bannyaabwe. Dr. Saava yogedde ku kyembeerera. Njagala alambululemu nnyo ku mbeerera kuba mwenna abatulaba abasinga obungi abaana abawala b'ennaku zino embeerera tebakyazirina. Twagala atuzzeeyokko emabega bulombolombo ki bwe baazuulanga nti omwana omuwala afumbiddwa naye si mbeerera ki ekyabangawo era ki ekyakolebwanga? Dr. Saava, ki ekyakolebwanga mu Africa wano? Soke tuve ku America tudde ku Africa wano, ki ekyakolebwanga? Oba oswazizza ekika kubanga tebamanyi abazze ku mbaga nga wakakozesaako abasajja 30. Musajja atuyeekubye akawoowo asibe n'ettaayi bulungi nnyo nga bali bamusika taata omwala gwatutte abeera bw'ati mu kisenge. Dr. Saava, kabenje kyakali mu muwala agenda okufumbirwa okwegatta n'abasajja abangi? Tugobye bumaleera ku mpewo za Brown Skin Events. Amannya gange nze Douglas K. Segawa nga ndi wano era nate nga bwe twabasuubiza nti tugenda kubaweereza era kyetukola tuli mu kubaweereza. Ndi musajja muganda neddira nkima ndi muzzukulu wa Mugema nsibuka wano Kasanda emannyo gaseka era nga nzaalibwa omwami Segawa Henry. Ndi musajja muganda. Mwebale nnyo kusubscribinga ku Brown Skin Events. Mwebale nnyo kulikinga, mwebale nnyo ku sharinga links eri abantu bonna mu nsi zonna era tubeebaliza ddala nti family ekula buno obugalo bwammwe. Mwebale nnyo kusubscribinga ku Brown Skin Events. Mwe abatufuuda kye tuli era nga bwe mulabanyiridde. Mwebale kusubscribinga your viewership. Let me call this matters. Mwebale nnyo, mwebalire ddala era tubasaba mu continuing eddala okugaba link eri abantu abatannaba kusubscribinga. Basubscribinge, family egejje, tukanye bukanyi kubaweereza. Buli kye munaasabanga tujja kukibawa. Omuntu ali eyo yenna ng'olina story ey'enjawulo esobola okukwata ku myoyo gy'abantu, esobola okukyusa embeera z'abantu, osobola okutukubirako ku masimu ago, ngenda gabasomera nga sheggwako, osobola okuyitira tukole naawe program. Ojje naawe ku katebe, tunyumyemu, osanga ebizibu abalabe bayitamu, oyinza okuba eddagala lyabwe, oba oyinza n'okubawonya sinakindi. Tubeebaza nnyo, tubeebaliza ddala bali ku Brown Skin Events. Amannya gange nze Douglas K. Segawa era nina omulama gw'olwaleero naye nga sinnagwanjula. Nina omugenyi Dr. Saava George agenda kusooka atweyanjulire tugende mu maaso n'omulaba gijenguba yanjulire. Dr. Saava, osobola okubuuza abatulaba n'abatuwuliriza mu mawanga ag'enjawulo? Neyanze okunkyaza olwaleero, neyanziza okundaga eri ensi era neyebaza abo bonna abawuliriza era n'abalaba abatwala ekiseera okulaba TV eno program zaffe zino okuziraba. Kintu kya muwendo nnyo era mmanyi nti mutwagala nnyo. Nze Dr. Saava George kakati bwempitibwa. Lisi wali oyitibwa? Duli nali mpitibwa Saava Nsuubuga. Kubanga ffe abazaalibwa abambejja ova munda nga bakutuumye. Kwegamba abasinga bamanyi Saava. Kitaawo wayita emyezi 3 okujja okukutuuma. Kitaawo tapapira mwana wa mumbejja. Era omwana w'omumbejja agenda nnyo muka nnyo kubanga ne mwana gwazadde gwazadde nga nze Saava kakati bwe omwana gwenzaala bamuyita kiweeweesi.
akombadde sikamanyi. Jjajjange tayinza kujja kumutuwa kitange. Tayinza sinza gena kitange nti mpa erinnya ly'omwana bambuzadde. Okay. Tweyanziza nnyo Dr. Saava George. Omwami ono omusajja mukulu nga mumulaba kiba kitegeeza amayengo ebizibu ebisoomozebwa byayiseemu biyitirivu. Olunaku lw'olwaleero nga sinnabagenda ku mulama gw'olwaleero kansooke neebaza abasubscribinga sigenda kulekeraawo kubeebaza. Mwebale nnyo kusubscribinga ku Brown Skin Events. Mwebale nnyo abantu abatulabira mu Middle East, abantu abatulabira mu Bahrain, abantu abatulabira mu Saudi Arabia. Ze season eza Middle East mwebale. Bannayuganda bawano mwebale nnyo kusubscribinga, mwebale nnyo kuvyowinga. Endala gye nakola ne muzeeyi ewedde etambudde bulungi, viewership tugiraba zigenda zirinnya mpola mpola. Mwebale nnyo era tubasaba muvyowinge. Omulama gw'olwaleero tulina kye tugenda okutunuulirako. Omanyi all this gold eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba. Tugina omulama gwe tugenda okwogerako guli very sensitive. Manyi gugenda kukolera abavubuka oba abayita Generation Z oba the Gen Zs. Omulama gw'olwaleero guli nti kirungi ki muganyulo ki oguli mu mwana omuwala oba omwana omulenzi okuwasa, oba omwana omulenzi okuwasa ng'obudde bukyali, oba omwana omuwala okuwasa okufumbirwa ng'obudde bukyali. Kanguddemu. Kirungi ki muganyulo ki oguli mu mwana omulenzi okuwasa ng'obudde bukyali n'omwana omuwala okufumbirwa ng'obudde bukyali. Nazzi kuno emirembe tegunnaba kwonooneka obanga omulembe guno tegunnayonooneka. Abaana abawala baafumbirwanga mangu n'abaana abalenzi baawasanga mangu. Naye engeri embeera ensi gyegenze ekyukamu tekikyaliwo kati. Kati sooke tutunulire ku bulungi ki obukirimu bamuganyulo ki, tugenda kulaba na kibi ki ekibulimu essaawa zino, nti omwana omulenzi omuto bawasa essaawa zino mitawaana ki gy'abayolekedde, n'omwana omuwala bwafumbirwa essaawa zino mitawaana ki gy'asobola okufuna mu maaso awo. Ndine Dr. Saava, nange Douglas Kabwejungira, neesimbye Bwantoogo obw'emmuli bufa nnyingo. Kasooka atebye bino bulungi. Dr. Saava, kasooke tutunulire n'omuganyulo omwana omulenzi gwafuna ng'awasizza, naye nga sinnaba kutwala awo. Ffe katusooke tukusikeko katono. Dr. Saava, oli musajja mukulu, olina abaana si bwe guli. Katwagala omuntu amanyi obufumbo bwo wabuyingiramu otya era ku myaka emeka? Obufumbo bwange sinza kutegana buyingira mu myaka bwegiti. Embeera yange ebadde endala nnyo, ate omulala tayinza kubeera nayo. Kubanga nze obulamu bwange bwe bwali nga sina we nfunira muntu wa kubeera naye. Kale nkubuuza ekibuuzo, maama w'abaana ono ye omufuna otya? Maama w'abaana namufuna, ate kwegamba ebyange bizibu nnyo. Byetwagala okumanya ebizibu ebyo. Obulamu obwange gye bwatambula bulala nnyo. Nali sirina kabanga oba akadakiika akayinza okugamba nti nkwana omuwala olw'emirimu egyali gikuteganya, olw'embeera gye nalimu nga sigirina. Buli kiseera ekyokulowooza nina bingi. Naye naliko mu Poland eyo ne bategeka kapate kaakati aba press ne batwalirira akafo kaffe kalungi nnyo, ne batuwa n'omuntu okutuweereza. Kwegamba ye ng'ali yajja natugamba mbaweeyo some sort of like that. Kwegamba omulimu gwali gw'amaanyi nnyo. Bwe twatuula ebatu okutuula ffenna ba journalist, embeera y'obusajja n'abakyala twalina okwegamba yonna ne tufuna anseegi ne twegomba omuwala ogwo omu otyo
letwegomba omuwala ogwo abakazi bamwegomba n'abasajja gutyo n'abasajja bwe batyo mpozi omukulu w'eggwanga eryo amuyita kojjaawe nze tumwegomba naye nga ne bw'oba oyagala otya tolina ngeri gy'otukawa muwala oyo kubanga ye ali wali atumondo talinga nasirika omutuge olindoza oba naye kyayagala okulya some sort of like that. Ate nga bajenesi tetuliwo kulya muliwo gathering tukigamba some sort of like that. Kakati ffe naye tumwegomba naye nga ne bw'oba oyagala otya tolina ngeri gy'onoyogera naye. Nze Katonda nampa amagezi agange ag'enjawulo. Mu America tulina bunotebook bwaffe butono nnyo owandikako ka message bwekati ne kagenda ate bwenkakukuba ngaawo bakumpale kakwata ate sikkirizibwa kugenda mu kafo kali. Ge magezi agenda ge mwakozesanga nga mukwana. That is I'm telling you, I'm talking about myself. Okay. Nateringa technique gye wakozesa okwogereza obukyalo oli. Yeah. Okay. Kakati nze nempandikako amannya gange nempandikako namba ya olumu mwensula mu hoteri mwenasuze webagiyita jaso nemuwa n'essaawa ng'omuntu yasoma ebintu bisatu byali bimala. Ekyobo kiri teyagaana. Kati kankubuuze Dr. Saava, mukyala w'ono wamufunira ku myaka emeka era newalina emyaka emeka? Owange ekintu ekyo siyinza kukyogera kubanga nina okukola obufumbo obutukuvu. Tobukolanga? Bwe sinabakukola olw'emirimu gyange n'okutawaana kwange kwembaddeko kubanga wano kaakati ontuuzizza naye kwegaba nandibadde nga olunaku olumu nnyinza okutambula mu nsi 3. Otegeera kale nga kwegamba if I make an appointment with you mba nkulimba. Kyobo kiri. Kati Saalongo Saava katudde wano ku mulamwa guno golowooza kabenje ki akali mu mwana omulenzi okuwasanga obudde bukyali oba ku myaka emeka? Si kabenje kiba kyekyo ekyo kwegamba tuligenda nnyo. Omanyi nze mu bulamu bwange saawukana na Katonda era bw'oleeta ebigambo ebyawukana ne Katonda nondeetako sayansi wa universities oyo muba temugenda kukwata awo tetukwatagana. Nze nkola ku bya Katonda. Katonda yatuwa ekiseera omwana omuwala wafumbirirwa. Kiseera kyekyo Katonda kiyawa omwana omuwala wafumbirirwa nga zizza omukono emabega. Aba atuuse okuzza omukono emabega. Kalica yenna pozi nakisanga mu American Indies Aba-American bakaaba amaziga ndikulaga ku bitabo byabwe olw'okuzibya kalica yaabwe. Balina kalica nnungi nnyo. Mu kalica yaffe omwana omuwala ateekwa kufumbirwa nga mbeerera. Muzeeyi sooka okukatiriza ekintu ekyo. Mu culture yaffe omwana omuwala ateekeddwa okufumbirwa nga mbeerera. Bw'ataali nga mbeerera ki ekyamutuukangako? Yaba talina mugaso. Kati kambuuze muzeeyi n'abakula bano ku kamera, omwana omuwala ku mulembe guno atali mbeerera nga tali mbufumbo talina mugaso? Wano abawala pozi nze n'abange benyinza okugambako naye sijja kugenda ku bange. Abaana abawala balina sayansi w'ensi naye okukyamizibwa kw'abaana abawala wano kutandikira ku bannyaabwe. Abo bono n'abakyala boolaba abazaala be boonoonya abaana baabwe. Kiba kitegeeza bannyaabwe be tulina okuvunaana.
omwana wa mukuza nga akyali muto nga mkanaaza tegedde n'amugyako okubeera embeerera. Kale muzeeyi kambuuze, omwana ono omuwala embeerera ye nga yavaako katugambe ye taafumbirwe oba omuwadde ekkubo oba omuwadde ekkubo erimanya ebintu byonna kati kambuuze muzeeyi aba talina kyatya. ku mirembe gyammwe egyo egy'edda omuwala bwe yavangako embeera biki ebyamutuukangako? Nga ggombolola yonna emanya nti muwala wa Ssekiriivu owagundi wali ali bw'ati. Bw'ofuna olubuto ku lujja bakuzimbira ensiisira ya ssanja. Tekuba ssubi, toyita mu lujja lwa kitaawo, tolya ku mmere ya kitaawo. Olw'okuba ozaalidde ku lujja buli kiseera obeera bbali oyita ku lusalosalo. Obuswavu obwo bukukkiriza okukuuma ekintu kiri. Buli muwala yalabanga nga muwala munnaabo bwe situation gy'ayitamu ng'atandika okukuuma ekyobugagga ky'alina. Kyova olaba edda abantu abawala bano babafumbizanga obudde bukyali okuwona obusaavu obwo obutabeerawo. Kiba kitegeeza muzeeyi Saava kyogezaako tegeeza nti omwana omuwala bw'afumbirwa ng'obudde bukyali awona ebiswalo. N'okutegeerako okuba kwa waggulu nnyo. Nanti wali abagamba twatulewo okufumbirwa sooka enfuna experience nga sinayingira mu bufumbo. Oyo abeera simanyi bwe naamuyita kwegamba ntozi mu Luganda gwe tugamba mu buyabuya. Sijja kumuvuma naye kaŋŋambe bwe nti bwe yali ayonka yabooganga. Okutegeera n'akubooga. Muzeeyi sooka okaddemu ako sikategedde buli kimu. Bwe yali ayonka yabooganga. Jjukira omwana bw'omuyonsa bagamba afuna entegeera. Abasawo bwe bakiraga. Kyekyobukyalo gwe omusajja kakati mu nnaku zino tumuyita omusajja ntennumi. Otegedde ebyomuwala tebikukwatako, ebyomwana tebikukwatako. Gwe kakati nga bw'olya obutonde bwonna bw'olina bwali mu nnyoko. Twali ka musajja obulevu buno buli kamu konna kyava amala emyezi 9 ng'alumizibwa. Muva kulya mmere kakati bw'omala okunaaba mu ngalo wali mu kataasa ogenda okukyuka nga akaaba pozi ebisige bijja. Obutonzi bwo bwonna buli mu mukazi. Otegedde kakati bw'amala okutonda n'amala omwana n'alaba nga takyana kyetaaga gya eri nnyina. Otegedde n'ayagala omwana afune ekirungi. Kyova olanga toyinza kufuna kirungi nga toyise mu kkubo eri omwana yirayitamu neyeekalakasa mu lubuto lwa nnyina. Yeekalakaasa asobole okufuna ekirungi kubanga eby'omu lubuto abimaze abikooye. Era tolina ku nsi kyo bw'oliba onoonya ekirungi toyinza kufuna kirungi nga teweekalakaasiza, taliyo mu nsi naye wennyini. Kati muzeeyi Saava, kale ate kabenje ki akali mu mwana omulenzi okuwasa ku myaka emito? Tulabye omwana omuwala nti bw'awasa ku myaka emito awona obuswavu. Oba okitegeera? Kati kabenje ki akali mu mwana omulenzi ono okuwasa ng'obudde bukyali? Nkuzibwa gye baamukuzaamu kiri eri mu bakadde be, naye oteekwa
bakuvumira ku lujjuliro nyoko takuvuma kitaawo yakuvuma oba alina akameeza ke waggulu kwali wano wansi ku lwaliiro n'akuvuma daba nno bwayigaaya daba nno bwafaanana ng'akunoonya mu busungu weekyankuule ogenda otandika amaka kati kambuze muzeeyi kyabayambirangawo eddamu abasajja bedda okuwasa ng'obudde bukyali mwafuna miganyulo kyekyo anti emiganyulo mingi nga okuwasa nga bukyali mutegeeragana ebintu mubikolera wamu otegedde offices tezaalingawo edda ku bajjajjaffe ab'edda naye nga mulimira wamu otegedde ne muva mu ssamba omukyala n'akola emmere omwami n'obeera ali tatatatatatata otegedde byonna nga byammwe byawamu naye nga waliwo okwawula kutyoko okwawula kwajjanga mu lusuku embidde za musajja mu lusuku emmere eriibwa ya mukazi embidde azitunda n'afunamu ssente agule olugoye lw'omukazi kade ebiseera ebyo tegedde era omukyala ayinza okunoba olw'okumutagulira olugoye lwakusiibwamu engoye ziri bbiri ezigobye omukazi okunoba tomugulira bagiyitanga kade oba olugoye oluddibwamu bwamala okunaaba lwaddamu so sezikyala ngaba ennaku zino bw'otamugulira lwa Christmas ng'anoba ebintu byaliwo ano baalagawa anobadde ewaabwe ewaabwe gye yava eyo entegera y'ennaku zino omukazi bw'ajja okufumbirwa bwamubeera naye ewaabwe azaalayo abaana ab'ekika kye tazaala baana ba kika kye azaala baana ba kika kyo kyekika kye ate omugye mu kika kye atagire wa bulenzi oba obulenzi yazaalira ekika kye oyo omwana ow'obuwala aba takyali wa kika kyogezako tegeeza Dr. Saava omwana omuwala talina kika alina yafumbirwa gyafumbirwa we wabeera ekika kye kyekika kye era mwe mumwerabira n'ekitanda ne mukyokya kati Dr. Saava kansooka enkubu gino ekibuuzo nayagala dde okikubuuza abawala bano abeeyombekedde nabaluddewo okufumbirwa njaga otunudde mu kamera eno bubaka ki bw'obawa abaana abeeyombekedde abo simanyi naye yaleeta kigambo mwana muwala kweyombekera eyeeyombekedde abeera nga yakafumbirwa abasajja nga 8 omuwala okumuyita nekyeyombekedde kya buswavu era kyova olaba nga ab'omulembe guno tebatya kuswala baakala amaaso omwana omuwala teyeeyombekera okweyombekera oyigwe kugula ekibiriiti onoonya sente z'ekibiriiti n'omunnyo omwana omuwala abeera ku lujja ava ku lujja ayigira mu maka ga bba naye gwe n'owasa omwana alina omuzigo gwe abeera ku ssimu n'akuba gundi ajja kujja saa gumbwe eziti gundi ajja kujja saabwe eziti gundi ajja kujja ku saabwe eziti n'otuuka ngenda kuwasa muwala embaga gy'okoze nga 15 bonna yaba basajja be bonna bamumanyi obwerere bamumatizanga bw'okujja ekintu era nga gwe b'ogenda okubeera naye mu buliri babimanyi bw'anaakuyisa. So Dr. Saava si kirungi bawala bano kweyombekera nekyeyombekedde asekererwa ne ku kyalo
olwo omukazi bwano babeera wakita nga wagizewo obusungu addukira wakitaawe so si kweyombekera nekiyombekedde tolina kitiibwa naye buno obwana obweyombekedde mbutunoonya muzigo nje njagala bino n'atandika okugula firigi biki byonna n'agula kakali gwe omusajja nojja ogamba nina omuwala gwe njagala asula awo muzigo tojja puliizi waliwo siriiyo kumbe wali aliyo amwezi banga siriiyo ng'ogamba nti nina omuwala agambye siriiyo olagawa ekintu ekyo nekirabako mu America manyiza nti musomi wa bitabo that's why I'm a journalist nembuuza ku America abakulu ne bantegeeza indies nti ffe twakuumanga era nga bakaaba amaziga kubanga kalika y'Abamerika yesinga mu nsi yonna okukuuma omwana omuwala n'omulenzi naye bino ebyajjawo bino ebyasayansi bino mbwe tusengukidde gyeri byebyalina na kalika yaabwe kati fe wano kankubuuze Dr. Saava omwana omulenzi n'omwana omuwala mu nsonga z'obufumbo bawabiddewa wa ebigaanidde kakati okyasanga omwana embeerera embeerera ya mugaso ki mu bufumbo Dr. Saava embeerera yeyomuwendo omwana bamukuuma mu mbeerera koto kankuwa eky'Abamerika kyabadde njogerako omukazi kali ky'Abamerika esimdis bw'owasa omuwala oba oyagala otayagala omusanga nga mbeerera ne mubaddugavu wano bwekyali naye kati ate nkuwa ekyokulabirako kaakati kekakutanda n'omugoba olunaku lwe bakumuwa kalike yaabwe essuuka ze mwebakamu first time muzizingako temuzooza nimuzitwalira kitaawe so si nnyina lwaki kitaawe nga ziriko n'omusaayi ye kalike yaabwe okiraba kekakutanda n'ogamba nti omuwala mugobye ng'agende wa kitaawe nti bangobye ye kalike yaabwe kitaawe nga asumula essanduuke ng'ajjayo essuuka ezo ze mwamuwa kuliko omusaayi ng'ajja gy'oli nga mumwaniriza ng'agamba nti omuwala wange wamugobye tiye kakati ekindeeseza essuuka zino mpa omusaayi guno gwe wamugjamu ate gwotakyasobola kuzza Dr. Saava abatulaba ku Brown Skin Events Dr. Saava ayogedde ku kyembeerera njagala alambululemu nnyo ku mbeerera kuba mwenna abatulaba abasinga obungi abaana abawala b'ennaku zino embeerera tebakyazirina twagala atuzzeeyokko emabega bulombolombo ki bwe baazuulanga nti omwana omuwala afumbiddwa naye si mbeerera kyekyabangawo era kyekyakolebwanga Dr. Saava kyekyakolebwanga mu Africa wano soke tuve ku America tudde ku Africa wano kyekyakolebwanga oba oswazizza ekika kubanga tebamanyi abazze ku mbaga nga wakakozesaako abasajja 30 musajja atuyeekubya akawoowo asibe netayi bulungi nnyo nga bali bamusika tata omwala gwatutte abeera bwati mu kisenge Dr. Saava kabenje kyakali mu muwala agenda okufumbirwa okwegatta n'abasajja abangi yeemalamu ekitiibwa kubanga n'abazze ku mbaga bonna baba bamumanyi ate bba ne bamusekerera naba nno bwakumba akawala katudde kabeera bwe kati mu buliri gw'ogamba nanyumye embaga nakubye embaga nanyumye so nga ate abalala bakusekeredde n'abakazi babasekerera babagamba nti
omwanyina kyakaagala yakaagala ako naye nga keesa bwe kati ne mugamba tokaagala kaleke ka Dr. Saava mukyalo ono ogambye atali mbeerera aba ekitiibwa kiba kikendeedde ekindi kiba tekikyalinawo kati ate omwana agenze nga yeegabangula ki ekimutuukako ye omwana omulenzi omanyi wano we tuli tunula oluguudo olwo nga bwe lugenda obuuza wa Ssentongo oyagala genda wani wa Ssentongo niyo okutambula okuva wano okutuuka wa Ssentongo mayiro nnamba otegedde tewali nankani kakati sebo oba oyagala kugonda wa Ssentongo tambula booti isa amakaago ennyumba egyo ojja okutuukirako ku mukono guno n'eyokubiri n'eyokusatu bw'omala ezo ennyumba esatu ezo ojja kutuuka ku nnyumba y'omuwuulu ojja kutuuka ew'omuwuulu bw'onoova ku y'omuwuulu booti bwe pa eneddako ewa Ssentongo obeeranga kikondo kebalagiriza nti ow'omuwuulu era atalina mukazi toba na nnyumba tegaba maka sooka okiddemu kumpe obakulya atalina mukazi takola ki taba na nnyumba taba na maka newaaba azimbye amaka gafaanana gatya agasiŋŋana State House bayitawo wa muwuulu amaka g'omuwuulu kyekabenje akali mu mwana omulenzi tawasa naye kaka n'owulira ti va mu maka gange oli muwuulu amaka gaffe kafuuke mawuulu era toba na linnya tebajja kuyita Ssentongo wa muwuulu omuwuulu jangu tonna kikutawaanya genda osokole omubisi gwange akumbadde sikamanyi ako nako nkayize kati mukulu Saava mbadde njagala abakulaba ku mpewo kuno onoganye abaana bano abaagala okufumbirwa ku myaka emito tutandike n'omwana omuwala omuwa bubaka ki okufumbirwa ku myaka emito omanyi omwana omuwala ava buto nga bamutendeka omuntu gwona ofumbirwa na buli kimu kyonna agenda okuzza omukono emabega nga mutendeke naye bano okubatendeka babatendeka kubakuza otegedde babatendeka mu sitalo ya kubakuza ate okyasanga omuwala embeerera abo basanga mu famire yaffe kyogezaako tegeeza mbeera kati tezikyaliyo ziri luddawa omwana ow'omuzigo kizibu nnyo omwana asula mu muzigo lwagamba nti ogundye boyfriend alina ba boyfriends 8 bali ku appointment buli kimu asobola okukyetuusaako n'omugaso gw'obufumbo aba takyagulaba tekirabamu nakuwadde essaawa n'okeerewa kwegamba obufumbo bwennyini buba bufudde eimu eri ey'okufumbirwa ng'asigadde ndina wa musajja kuba kyeyandibadde afuna mu bufumbo kati wanaakifuna kyere n'abantu ab'enjawulo ya munnange nno nkwagala eno nondabako ddi kale enkya ku saa 10 nga nvudde ku mulimu mukyala omuwala agenda wagunda n'amutwala mu restaurant oba mu imperio nawalira naye ekyeggulu n'omukubira essimu wange tuusa akati
Sinaakutuuka nkyali ku mirimu. Kumba ali ku hoteeri ali eri bali mu kwemiisa. Otegedde. Wano kaakati abawala b'ennaku zino kya muzizo nnyo eri omuwala okubeera ne boyfriend omu. Ateeka okubeera na 10. Kyo bwe kiri. N'ayawulawo. Naye era agenda okwawula nga bamukubye eggoolo eziwera. Ate bonna bwe bajja ku mbaga. Owekanga kukuba na mukyala aga nti nati gwatwala afaanana bw'ati. Tamanyi kola kino na kino mbuliri. Ekiro teri bw'ati. Nze nakaagala naye nkakiwa naye kafunye omukisa kafunye akatutte. Kati kambuuze muzeeyi, abaana abawano abawala bayinza okugamba ekibalemeseza okufumbirwa ku myaka emito oba ng'obudde bukyali. Abasajja oba abaana abalenzi baavu. Teri mwana teri simanyi nze kye bayita bugagga. Wanje? Kye bayita obugagga sikimanyi. Kubanga abeeyita abagagga nze wange tebandiisa. Bukolera bo buyamba bo. Abayita abagagga. Ate ekikulu ekiriwo abayita abagagga tugenda ku mudaala gumu gwe tugula ennyama. Edduuka libuli tugulamu sukaali na buli kimu kyonna. Kakati oŋŋamba otati oli mugagga. Nanti bo abaana abala tebaagala basajja baavu. Ate nze obwavu bwange bubeerawa. Sikuleetedde munnyo. Mweguli. N'omugagga yaguze omunnyo n'agutwala eka. So what do you want? Nothing. Siguze kibiriiti. Okiguze? N'omugagga naye yakiguze. Aye twaguze mu dduuka limu. Waliwo edduuka erigulwamu abagagga. Oyinza okugamba supermarket z'abagagga. Eryo linnya that is advertising dduuka lye. Super. How can it be super? It is super to you, not to me. Kibategeeza ensensi y'abaana bano abawala obutafumbirwa gwe bayita omusajja omwavu. Eyo notion bo bwe bagyeteerawo. Omwana omuwala we kwakati omwana omuwala aba akyali mu university n'anoonya omuzigo. Aba A6 bonna banoonya mizigo. Tebakimanyi nti bali mu kwedibya. Kwakati gwe mutabani wo bw'aba agenza okwasa omwana awasa muwala ali mu muzigo. Sikyagala ekyo nange mba mbweraliikirivu. Ali mu muzigo. Kibava bagenda mu bbala ne bayomberayo kubanga ali mu muzigo. Kakati w'omututte munywemu katonotono mu ddeeka mulimu abasajja banna bayagala. Buli omu amuyita ayagala okumubuuzaako nkwadde ecupa genda okufuna ecupa endala tatatata. Otegedde kwegamba bbala nezifuuka za kintu kirala nnyo. That is a problem gye tulina eri eggwanga lyaffe. Nti abaana bano n'obufumbo tebakyabuvaliwinga olwokuba bafuuse bakyetwala. Bafumbo ki? Gwe tebalaba kuba simanyi aba TV kubukedde nga balaga embaga. Otegedde nze mbasekerera. Munange afumbiddwa taata ne beeyogerako n'abakadde nabo ne basika ne basamya akamwa. Batendereza omwana omuwala bw'afumbiddwa. Kombe kye batutte. Gy'afumbiddwa naye abaana 7 balina mu university. Tumulabiridde bulungi. Kambuuze era kwatawaawo. Omwana omuwala ono bw'alwawo okufumbirwa alina chances nnyingi okuyingira obufumbo obwaddala ng'alina abaana.
bw'abeera n'abaana chances ziba nzito okufuna omusajja gwafumbirwa. Lwaki? Omusajja oba weetesse omugugu gwa mirundi egi 3 kutumenyeremu ogusooka. Oba oyagala oba toyagala abaana bali bateeka okubeera mu makaago. Oba weetisse omugugu gw'abaana abo ne bw'olikolokya abaana b'onoozaala mu mukazi oyo ebbeere togenda kwakwala nabo na bbeere. Otegedde? Kitegedde. Ate ekyokubiri? Ekyo kyekyokubiri. Ekyokusatu, kaakati omukyalo omuleese alina abaana bamukubidde essimu ti Ssentongo mulwadde, bamutwatte ku kitanda talina n'amujjanjaba. Bye mwategese enkya tetujja kulima wali oba tujja kukola kino tebijja kukolebwa. Ageze kujjanjaba mwana oli. Kiba kitegeeza omukazi ono alina abaana azitowamukko. Kyova bagamba twala omwana nga Mberera. Muzeeyi kyogeza kutegeeza g'oba olina mutabani wo tosobola mmuwa mwana muwala alina baana. Tebanne bamusanga. Tosobola kikkiriza gwe ng'omuzaala? Sikikkiriza, tebanne bamusanga. Olina ebizibu by'oli mu kutangira mutabani wo okugwamu. Buvunaanyizibwa bwange okutendeka omwana wange ng'akyali muto. Wano njagala okutegeeza kaakati oli ku TV ne ku radio bakuwulira. Lwe tulidda ku pologulamu ye onontegeeza abantu babiri oba omu, sijja kuwa bangi abagunjula abaana. Ojja kuntegeezayo ogwo oba babiri. Omwana kankuwe olina abaana 5 oba 3 oba 2. Babawo ekiseera ekyokuwummula. Oba bajja okuwummula sabbiiti 3 oba 2 oba mwezi. Mu kuluwummula lw'omwana njagala we tubeera naawe kyolisooka okuntegeeza ye muzadde mu kuwummula kw'abaana alina olunaku olw'okusomesa abaana. Otegedde? Era abasomesa atya? Bonna bali mu kunoonya ssente. Abaana nga bawummudde omuzadde oteeka okubeera n'olunaku. Bagolokoka ssaawa 2 ez'enkya nga bali mu ddiiro oba mu luumu gy'otegese. Otegedde? N'obasomesa ne muvaamu ku ssaawa 4 ne balya ekyokulya ne mudda mu kiraasi. Okiraba? Ne muvaamu essaawa 6 n'ekitundu ne mugenda okulya ekyemisana. Ssaawa 8 nga muli mu kiraasi. Bw'oba nga omukazi w'omwesiga naye n'ayingirawo ng'omusomesa owokubiri n'asomesa abaana abo, gw'ate n'okomawo 9 okuttaanya ebintu ebyo. Muzeeyi oli ku nsiga eno y'okugunjira omwana tekiri kyosooka enkuzeera wali katono mabega nti gwe tosobola kukwata mutabani wo omuwe muwala alina baana. Si bwe guli? Ekyo wakiganye, tosobola kukwata mutabani wo kumuwa mukazi alina baana. Kati wabanga muwalawo katugambe yasobya n'azaala abaana, oyagala muwala wo adibe nga tebamututte? Ebyo toberetta ku wange, nze kutegeeza silibasi eyange. Sooka olinde, nze kutegeeza silibasi eyange. Abange tekisoboka. No. Omwana nze namwezaalira. Nze omwana wange tagenda wa muganda wange, tagenda wa ssengaawe. No,
Dindako muzee. Gwe sengawe otegedde nze wange teri mifaliso nze eriyo kutya nenanka n'olubugo gwe sengawe oba oyagala okulaba abaana bange jangu nja kukwalira wansi ekutiya nkubika olubugo webakolaba abaana oddeyo sigwe kusindika abaana bo kugenda kukimayo ki abaana mbaga nti oyeraza okukola sengawo kali muzeeyi kankubuuza muwalawo tekisoboka nti ne bamufunisa olubuto ne bamuleka waawo awa ng'omugjawa bufunika kati zinda kujja atambulira omanyi yesa ng'agenda wa nga gyatambulira agenza okukola bamukwanyi please kankutegeeza bw'olwo omuganda ge ova bulamu bw'ensi eno naye abaana be abawala basatu tekyalina ssente naye nze olw'ebitiibwa bye naliko eri nalina ssente ne basoma ne bafuna amadiiguli bafumbirwa Mberera kubanga baali mu mikono gyange ng'ate nange nsoma some sort of like that nkola bafumbirwa Mberera nyamuzeeyi Emberera eno ng'ogyagadde nnyo anti kyekitiibwa ky'omukazi kati omwana we bamukwata obukwasi nga omusanga wa jimu tekisoboka mukwata omusanga wa kati ye bwe ate nkugambye nti wa muganda wange ne wa Mwanyazo tebagendayo gwe atali muganda wange nasenga nga omusanga wa nze tulya ntula ewange era abeera ku ntula ze kyogezaako tegeeza era nkugambye nti ewange sirina mufaliso Mwanyazo bw'ojja okulaba abaana nkwalira kikunta nenkubika ebulangiti nenkubika olubugo obanga mugoba addeyo mangu si kumugoba bye nnina bw'obusobozi bwange bugula bulangiti bugula lubugo nakutiya naye thank you very much for coming after all you go kati bano abaana tebagenda kuwa abasengaabwe ate kukolayo ki emikolo giri gikolebwe ate kukolayo ki omusajja muganda Dr. Saava emikolo giri gikolebwa ku baana abawala gigukolebweko kati gwagikola ku baana abawala agenda kufumbirwa nata alina okufumbirwa alina okuba nga bamuteeseteese sengaabwe nga alina byamugambyetasobola kumugamba omunteekerateekera otya nti omwana akola bino mu nsonga zaffe ziri okukyalira ensiko kati muwalawo bw'aba ayagala okukyalira ensiko agenda naawe nyina taliiwo nyina ayinza okubaamu n'obuswavu nga bimukwasa ensonyi ekyo nakyo mbuuza eddagala n'okola otya nendimuwa n'abyekola ye ate akola ki bw'aba tasobola nga bimuluma nnyo ogwo mutawaana gwe Katonda yatuwa okutegeera okwenjawulo kiba kitegeeza tokkiriziganya n'abazadde kusindika baana wabasenga abaabwe kankutegeeze omwami oli gwolaba ayita wali ye muganda wo otegedde gwolabyo ayisaawo ye muganda wo yennyini olina abaana bataano oba basatu waweerezayo abaana omwana omu kankuleetera omu waweereze wa muganda wo kitammwe omu n'ennyamwe omu nkutegeeza ekintu ekiriwo mu maka ali wa muganda waliwo akitaawe omubuusabuusa simbuusabuusa mwana wa kitange yali tanendibaka omwana oyo yazze mu maka ago kaakati ogidde kagaali okanyoola otaddeko ttule ya soda kureeti bagisumuluddeko bagiyingiza mu ddiiro omwana wo gw'ozaala ajjeeko eccupa agenza okuginywa omwana wa muganda wakikola tayinza no yojanisi bulingi ekintu ekiri macuwa we takikola alinda ne bamuwa era kyo kituufu ayinza obutakiwa kuba alina okulinda permission balyoke bamuwe lwaki oli kyalinze permission
oteekwa okutunda ebintu byebifaanana bipurizingi we byebyonoonya abantu mu ggwanga muno byebyonoonya okupurizinga bw'omwana omuwala akola bwati ababa we bakola. Kati kiba kitegeeza leero Dr. Saava nina kyenkuyigiddeko abaana bano basindikibwa abasenga abwe tebirina makulu. No, weegunjulira abaana bo gwe ng'omuzadde bw'abazaala. Nze abaana abange abamuganda gaabo bwe nakugamba basomako mu ssomero limu n'abaana ba Museveni. Oyo Museveni yatulyako ekirabo ng'ate pulezidenti. Abaana baabo boolaba abawala abo ababiri kwamba baali mu ssomero limu wa Gasole wali nga nange naye benkutegeeza abafuna nga mbeere nga Museveni bw'antaabeere mu ggwanga nga tali mu ggwanga ng'awandiika ebbaluwa ku ssomero ebitabo by'abaana sijja kubikebera ennaku 3 nja kuba nga siriiwo. Ennaku 3 bwe yakomangawo ng'abikebera ng'abiwaako komenti. Okiraba? Ovuga kiri nti omuzadde yalina okubeera n'obuvunaanyizibwa obwenkalakkalira ekitaliwo ku mulembe gwo. Era bwe twatuulanga naye wa Gasole ng'alina okwegamba mimiti abazadde bwe bakuŋŋaanira naye ng'abazadde bamanyi buli kiraasi. Kale twakutuulanga naye emirundi 2 abaana nga bali mu kiraasi za mirundi 2 PTA. Kwegamba bwe yatulyako ebirabo ebyo olw'okubanga ng'amaakinga ebitabo by'abaana be buli lunaku. Mwabamu abazadde kye mutaakolanga. Kakati bw'onoomunoonya n'omunoonyezaawo. Kati Saalongo, Dr. Saava kasooka nkuzeeyo wali era ali ku mukutu guno ogwa Brown Skin Event YouTube channel. Tukwegayidde saba osubscribinge ng'omuzadde alina abaana awuliriza bino era ontegedde nti Mberera erina amaanyi n'okusinga gwe atulaba bw'olowooza kuba olaba ne Dr. Saava omusajja omukulu akinogaanyiza bulungi nti Mberera kintu kikulu nnyo kyekyomuwendo oba kyekyobugagga ekitagulwa ssente. Omwana omuwala era okisasulirako embuzi. Wuuno wano bagambye ekikola kisago okusasulirako embuzi. Kyovola bagiyita embuzi. Waaye Dr. Saava kasooke nkuvuga lwaki Mberera eno bagiyita mbuzi? Embuzi anti omusaayi gwevuddeko omwana yaleese embuzi awaka. Sinte era tesobola kuba nti eba mbuzi. Ka Dr. Saava kasookera nkuvugeyo katono wali katono. Kiba kitegeeza gwe tosobola kukwata abaana bo obawe baganda abakuze. Ate wakimanyi ki? Bukankutegeeze muganda wange alina ekigendererwa kye kyesimanyi mu baana. Kyatayinza kuntegeeza. Nange nina ekigendererwa kyange eri abaana bange kesiza kutegeeza muganda wange. Ate nga kalikya yange nze endowooza yange egamba omwana akwata awo atakwatanga. Omwana akwate nze bwe saakwata. Bw'oba tewatuukayo omwana ye kaakole ki? Katuukeyo. Okiraba? Nkiraba. Kaakati gwe simanyi babo nja kutuuka wakati bagenze kuzannya ewaani. Bagenze kuzannya ewaani. Kyova olaba kati kitegeeza Dr. Saava ebintu bino byonoonese abaana boonoonese n'obufumbo bwonoonese lwankuzambi. Bagamba ensiba embi edibya mutere. Bazadde bennyini nkuwadde ekya Museveni kankutegeeze no Museveni otegeeze tolooza timusapootinga. Ndabikiranga agweyo. Lwaki? Nkutegeeza ekya ssomero. Bwe njogedde ku Museveni. Oba omusapootinga si kibi. Simusapootinga. I'm not supporting Museveni. You don't like him? Akimanyi bulungi. Kale. Naye kyenkugamba. Museveni
nakitegeeza n'omuno omukyala Senninde ng'agenda okufumiza muwala we ne mugamba nti Museveni kyasinze mu nsi yonna kiri eki ebirala byonna nebiyinza okuba bimulemye byamulema okay. nze byange biri kaati toteekawo kikyo seriously. Museveni kyasinze mu nsi yonna kiri eki awo muwa tiiki kwe kulya ku keeke y'abaana be gyakikoze ekyakikoze ye pulezidenti eka mu nsigo gy'okulaba alidde ku keeke z'abaana be nga mulamu era nze awo kulya ku keeke y'abaana be abalala ndo bakata abaana baabwe aliwo agundi bali bwe batyo ekyo pulezidenti muwa tiiki ekyo kyokka kyemuwaako tiiki ebirala bireke kampisawo obubaka buno kuba naabatuteekamu ssente wammanga. Gallon Mixes yateekamu ssente nga bano bakola juice ow'omuwendo, bakola mocktails, bakola cocktails eza buli kika, Blue Lagoon, simanya Long Island, simanya biki, Sex on the Beach, biyitirivu bakola cocktails eza buli kika. Era osobola okumukubirako omwami ono bamuyita Innocent ye nannyini Gallon Mixes ye CEO waayo. Enamba y'essimu eri 0772 088 177 kanjiddemu eri 0772 088 177 osobola omutuukirira n'akukolera ebintu ebirungi nno ekyewuunyisa pate ku mikolo byonna babikolera ddala. Bw'oba oyagala ogabana naffe story yo ng'oli eyo oli mu Uganda wano oli mu kibuga Kampala ng'olina obubaka bw'oyagala okuyisaawo olina embeera gye wayitamu embi osobola okujja n'ogigabana naffe. Tomanya oyinza okufuna bamuzirakisa ne bakuyamba era n'ofuna obubuddamu mu nsonga emu oba endala. Osobola okunkubirako ku ssimu yange ey'omu ngalo eri 07 438 48 nkaaga mu emu musanvu. Let me read it in English. 074 38 48 617 kanjiddemu eri 07 438 48 nkaaga mu emu omusanvu. Osobola okugikubako nompa program nongamba nenkuwa program nongamba njagala kulaba mwami Douglas ne tukola program nojja noyisawo obubaka bwo olina embeera embi gy'oyitamu. Come and share it. Abamuzira kisa gye bali bajja kuyamba kuba tuyambye bangi. Kino nkikugamba with a lot of experience kuba nkirabyeko be tukyazizzaako wano nga balina ebisoomoozebwa bayambiddwa. Tujja kubaweereza kyembasaba mu subscribing ku Brown Skin Events oba musobola ogenda ku Media Now YouTube channel ebisingayo okusinga wano gy'ogenda okubisanga bingi biyitirivu naye musubscribing ku Media Now UG musubscribing ne ku Brown Skin Events. Subscribe, like, share and actually hit the notification bell eba egenda kuyambako nti buli video gye tunaaba tuteekayo ojja kuba osobola okugiraba. Katufune parting shot ya Dr. Saava ku benefits eziri ku muwala okufumbirwa ng'akyali muto ne benefits eziri ku mwana omulenzi okuwasa ng'akyali muto. Atulambuludde bulungi obubenje obukirimu n'obulungi obukirimu ku njuyi zombi ku mwana omuwala n'omwana omulenzi. Dr. Saava abantu bana bakulaba ku mpewo oba ku mayengo ga Brown Skin Events YouTube channel baagala oba parting shot. Bubaka ki bw'osobola okugamba omwana omulenzi atannaba kuyingira mu bufumbo n'omwana omuwala nga tonnaba kuyingira bufumbo? Tolowooza bakitawo bwe bakugamba obufumbo bwa kitaawo obulabye otya? Obw'okukyalo kw'ozaala obulabye otya? Jjamu obu bw'oyagala bubeere butya? Edit yourself. Omukyala nayogeranga naye ntya tegere si kuboggola buli lw'oboggola
otegedde obusungu tebulina kye buleeta tebuyamba lowooza ebintu ebinaayamba obufumbo bwo naawe omukazi lowooza ebintu ebinaayamba amakaago gali ga musajja ga mukazi ga mukyala amaka gange gali gatya nakuza nti amaka gange kakati omwami akola simanyi obiraba omwami akola n'omukyala akola nze n'omukyala nakoze naye appointment otegedde tujja kugenda wali ku Kampala Road otegedde wajja okunsanga asabye enkoko asabye buli kimu alidde tajja kulya bya bwereere alidde nze muliisizza nati ngamba tajja kulya bya bwereere ayina engeri gyajjo bisasuliramu ebyo togendayo kakati amaze okulya emmere gye bategese okulya n'omukyala wo anaagirya tajja kugira ajja koma wakusa nakugamba dda gwe nti omwami bwe mbaga siriwo oli muwa emmere alagirirwa omukozi omusajja n'omusanga atudde ku mmeeza yekka nalooka avaawo n'anyenywa aga mukyala nga akomyewo stupid brain gwe tebalaba abakyala bava mu mmotoka ne beegulira enkoko ne balya n'alekamu akafi kagenda okuwa omwana we nga takulowoozezza nako agamba omwami ajja kwerabirira omwami bw'akomawo nga akkuse tali kukwisa okukuseewa kati Dr. Saava omwana omuwala eyavaako Mberera omuwa bubaka ki obumugumya nga teyayagala zaali nsobi bwali butamanyaawo omuwa bubaka ki no omuntu bw'asobe yeenenya era omulaba n'embeera ze ziba ndala n'okukyuka otegedde era kyova olaba nga obuwangwa bwaffe ngenda kufumbirwa luutu mutabani wa luutu yagenda okuwasa muwala wange ngenda wa luutu namasuba nenfunayo omuntu omu ne mugamba awange abaana ba luutu bafaanana batya ku kyalo abakuza atya okola ka research n'omanya nensindikayo nga tetubeera nga basatu ababuuliriza bwakuza abaana be okwo netumwatulira tayagala afumbira omusajja amanye okukuza abaana be naye bameka ku kyalo kuno boyinza okulaba ng'ekyo bakirina omwana wo omukuzi otya kubanga omwana tamanyi gyagenda gwe omanyi gyagenda oba gwe omanyi gyagenda omukuzizza otya obufumbo omukuzizza otya okubeera maka okwanukula eddoboozi ly'omulenzi oyo lifaananye litya mu nsi lifaananye litya ddoboozi kiira n'okwanukuza omukazi olw'okubeera ng'olina nempute ovuma nnyina nga naye awulira n'okuba nnyina nga omwana awulira ne mulwanagana nga mugamba nti amaka gammwe galungi okuwasaamu ne bwe yandibadde nze otegedde kale zasi kayinkwale kali kaliko obadde okola ka research kali nti amaka go gali gatya so tomala gatwala mukyala mu maka kyekino basudde kyeyayimba bannange tuwasa enju oteeka okubeera omwegendereza kubanga obufumbo it is a permanent mugenda kukola kikaakyo abatulaba ku mutimbagano gwa wabula sebo gatona kugenda mu maaso nnyo okoze akalanga awo nnyo nonsonyiwa nnyo tetwakyogeddeko bannange abawuliriza ebigambo byange byonna mpandiika ekitabo ky'obyafaayo
nenemereddwa nsaba abayinza okunziruukirira abali ku mukutu guno banziruukirire kubanga mu nsi yonna tetulina history ya byafaayo ebya Katonda tetulina byafaayo bya Afirika tuwali kitabu kya byafaayo kya Uganda oba Buganda ekitabu kyange kirimu ebyo nali nga njogerako n'abantu abamu ne mbagamba nti mu nsi yonna Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi Katonda gw'amanyi abalala tabamanyi bano bakwira abaafa zankodde nga yandabiri emyaka 3 Katonda tamumanyi amanyi Mutebi osinza kukyokogera bwoti ati byafaayo ba Dawudi tabamanyi Katonda Kabaka Dawudi ba Sulemaani Katonda amanyi Mutebi osinzira kukyokogera statement ati kye kituufu kiriwa buto backing up with era ne Kristo yayogera ku Mutebi atya tuwolunyiriri ebyo bitabo Kristo akugamba nazaalibwanga kabaka. You understand? I get you. N'oyo obwakabaka obwaliwo olwo obwakabaka bwa Mutebi Katonda yagenda okubuzikiriza olwo obwakabaka bwa Mutebi bwenenya nabbi Katonda gwe yali atumye otegedde bwe yasobya bamusuula mu lyato naye n'agamba nti okubanga yali ayagala genda walala ne bamusesema Nineve. Jona kale nzeeyo akadde katuliridde empiiga abatulaba ku Brown Skin Events YouTube channel mwebale ku subscribinga mwebale ku likinga nga bwe nabagambye wali olubereberye nti abalina stories zonna mmwe nga muli omuyina ebizibu byammwe mwagala obisharingako eri eggwanga abantu babiyigiremu n'obuyambi tomanya oyinza okubufuna gwe wena ali mu nsi ez'enjawulo mwebale ku subscribinga ng'olina ky'oyitamu osobola okukuba ku namba y'essimu eno nja kukukwata siri muntu mubi sitiisanga wala abasigaye balowooza nja kukuddamu bulungi tukole program naawe ankubidde osobola okweyanjula n'ombuulira biki naye sikwata masimu kiro kankyogerere ku kamera sikwata masimu kiro kwata essimu emisana bw'onkubira otwogerezeganye tukole program ojja ogabane obulamu bujja kutereera. We are here to transform lives and we shall always do to transform lives. Amawulire gano oba media zino the platforms ezituwadde tukyusa obulamu bw'abantu abalala twagala okulaba abantu abasinga obungi nga muli bulungi biza obutatambula bulungi wali oba nawali as long as obulamu at least buli yaddeko osobola okuba ku namba y'essimu eno eri 074-884-647 kanjiddemu eri 073-884-647. Let me repeat this phone number kuba mpya enkyankalanyamu naye eri 073-888-647 ojja kunkubirako. That line is for business by the way. Kyova olaba ojja kunkubira tujja kulaba engeri tusobola okikwasaganyamu. Mwebale ku subscribinga ku Brown Skin Events YouTube channel enamba ekula tubebaliza ddala abantu abali Rwanda mwebale nnyo abantu abali mu Middle East mwebale waliwo abantu abali Sierra Leone. There is one actually who sent me a comment at Sierra Leone. Thank you so much for watching and thank you so much for viewing. Amanya gange nze Douglas K Segawa mwebale nnyo ku subscribinga Ssaabasajja Kabaka awangale atakumira mpeera abankumire.